Mr. Adam, umuntu akulaba for the first time oba omuntu era Arthur Blick Senior yetegado kumanya Arthur Blick Senior yani nze Arthur Blick Senior nazalibwa omwami George William Blick ne Molly Blick danyo 1947 May 23rd May 23 mwana musanvu so kati olwaleero mu May naweze emyaka namu nsanvu mukaaga so ngenze mu last quarter yange mpozi n'ebirala ndi agriculture officer nasoma bya bulimi ndi agriculture officer era kyavambula nti kati ndi ku farm yange naye nga nzire mu byemizannyo oba katono nnyo myaka egyo of course omwatandikira kubanga tukumanya ng'omusajja omunnabyamizannyo ennyo otandika ddi mu byemizannyo era watandikira mu muzannyo ki? Okutandika mu byemizannyo ekyaliko nalina mukulu wange Paddy Blick nga ye mukulu wange naye nga yali nga nsinza nnyo amaanyi nga nze ndi muto nalwalako ne ku whooping cough so akati Paddy nga njogereza nnyo omanyi okujoogereza okubeera buli kaseera nkuba akola ki kaakati naye nenga nti awo omusajja ono okunkuba wait naye kangezeeko okukola ki okwekolako nzimbe ku mubiri so mu primary 6 natandika okukuba ebikonde Tom Kawere nga yajjanga mu Aga Khan School nga tuyigiriza okukuba ebikonde nenjiga okukuba ebikonde mu primary 6 then nenzanya n'emizannyo emirala emigumu nga basketball nenzanyako ne ku rugby so those were sports zange naye ebikonde nabikubira ddala okutuusa namalako course yange ya agriculture nga nkuba ebikonde nenkolako ne ku weightlifting mutono then netuleka tutandika epipiki z'empaka n'emmoroka z'empaka olwokubanga twalinga wali ebweyogerere ewaffe nga ziyitirawo emmoroka z'empaka eza East African Safari nga ziyitirawo ku Nambole Stadium wansi awo so nga tugenda tuziraba tugenda naffe ndowooza tulivugako oluvannyuma ebiseera ebijja kakati ate mange yayagalanga nnyo emizannyo mange yatutwalanga ye yazannyanga yalinga ewaabwe Masaka ye Molly Johnson Kibajjo bamanyi Johnson Kibajjo yali mutowe n'ekitaabwe yali muzungu kakati Masaka eyo ng'azannya omupiira azannya n'abalenzi so nga yagala nnyo sports so kakati batutwalanga okuwuga nga tukyalina bato nnyo myaka 3 awo nga batutwala Entebbe mu Lake Victoria wali nga kumpi ne airport nga tuwuga awo so wakati yayagala nnyo emizannyo kati pipiki z'empaka zaabeeranga mugundi mu Nakivo Stadium nga batutwalewo nga tuli baana bato abo nga tukyali mu primary nga tugenda tulaba bano ba Dick Kaweesa n'abayindi n'abazungu abavuganga mu biseera ebyo naffe netugamba nti naffe tulabye naffe tulivuga mange n'agamba nti temufaayo ndi bagulire pipiki so sports gyaveeyo nti kwetwakulamu katono nga tusobola okuvuga pipiki n'atugulira pipiki mukulu wange yatandika first Paddy Blick we yatandika n'atandika okuvuga pipiki yakusooka okufuna pipiki kati bw'atandika okuvuga pipiki ate olwokubanga yali asoma Namiryango mu A-level ne bamuwa scholarship n'agenda mu America okusoma degree ya veterinary surgeon veterinary medicine kakati epipiki wesigala nenga nti otyo gwe nkuwonye kati yange epipiki yali gundi yali Triumph 500cc emabega nga terina shock absorber naye nga bagikolanga eri awo ngumu naye nga yeyo ezedde ezo 500cc kati ye wagenda ne mugamba nti weeraba nze naye kati kanvuge kati nanze netandika okuvuga pipiki z'empaka natandika nga ndi mu senior 3 se netandika okuvuga that is in 1965 otandikira waka oba wagenda time waliwo kebisawa bavugira anti mbiseera ebyo twavugiranga mu bisaawe pipiki z'empaka zabeeranga mu Nakivo Stadium
wetwavanga awo netugenda up country nga tuvugira mu Kyemasaka, Embarara, Kabale. Then wetwaddanga eno mu Eastern region nga tugenda tuvugira Kakyeka Stadium Jinja ne Kakindu Stadium. Ngate n'Embale nayo netugenda netuvugira mu bisaawe by'Embale. So eyo gye twavugiranga mu bisaawe ebyo nga tuvuga round twetolola muli si mu kisaawe munda naye nga twetolola nebweru athletics gye baddukira si mwe basambira omupiira naye bweru okwetolola eyo gye twavugiranga. Kyetagisanga ki ng'oggyeko kuba n'epiki kyetagisanga ki okwetaba mu mpiki ezo temulina osooka maybe temulina osooka kuyisa mu trainings ez'enjawulo? Ebiseera ebyo ekyetagisanga ng'okuvuga pikipiki kyova olaba nti ebiseera ebyo twavuganga nga tuli bakulu ng'oteekwa okubeera ng'olina driving permit ey'epikipiki olyoka osobola okuvuga pikipiki z'empaka ng'olina driving permit. Aye driving permit omanyi amateeka gaayo ng'olina okuba ng'owezezza emyaka 18. Kakati nze oba nalinga 16 naye olwokuba nali boarding eri naki ne mbalimba nti ndi 18 nefuna driving permit yange. So kyobola nti ennaku zino ebyo babijjawo n'abaana ab'emyaka 5 ennaku zino bavuga 5 bavuga pikipiki z'empaka. Neffe ebiseera ebyo ng'olina kuba driving permit omala ogifuna era n'olyoka okufuna permit eya AA, license eya AA okuvuga pikipiki z'empaka. So bye byetaagisanga ebiseera ebyo. So then ekirala ng'ate olina pikipiki yo tewaliwo nti zaali za club oba zaani gw'oleeta pikipiki eyo gw'ogula pikipiki eyo n'ojja n'ovuga. So bye byalinga ebyetaagisa olwo. Awo mu biseera ebyo nga baani b'omanyi abaali abakukutivu mu muzannyo guno gwa pikipiki nga baali b'amaanyi? Mu biseera ebyo abaali b'amaanyi yali Dick Kaweesa. Dick Kaweesa yavuganga kuno nga ye muddugavu bamakoona abo. Walingawo gundi young husband yali muzungu KNLV nga be bavuga mu biseera ebyo nga ffe tunaba kutandika. N'abayindi mwalimu abayindi bangi biseera byali abayindi nga bangi nga balimu n'abazungu bangi nga bavuga kuno nga minta nababbagobamu. So babe bavuga nga betwagendanga okulaba nga tulaba okutuusa naffe twayingiramu tutandika naffe okuvuga. Ng'oggyeko Dick Kaweesa munayuganda ki omulala eyaddako nga mwetemu nabo bamu abaddako okuyingira pikipiki z'empaka nga Dick Kaweesa mwali? Dick Kaweesa we yali mwalimu ne gwayitanga Makoona. N'abalala mbeerabidde n'obeerabira badda nnyo myaka gigenze. Kati we Dick Kaweesa kumpi oba navuga naye omulundi gumu kubanga yali phasing out. We yalabanga ffe tutandise ye n'alyoka laki n'avaamu. Yalabanga tuleesa omuliro gw'amaanyi nga tudduka nnyo n'agamba nti kaaveemu omuliro at least alina baalekedde abasobola okukola kye kutwala mu maaso byabadde avuga. Olwo ligimu yammwe competition yali wakati wammwe ne baani abalala abajjaawo muzannyo? Competition yaffe yali nga wano kuffe wano abavuganga nga mulimu twakompitinga ffe ab'omu Uganda nga tukompitinga n'abaana Kenya. Bajjanga buli mwaka nga tuvuga races nga 2 with them wano Nakivo Stadium wetwamala nga naffe netugenda ewaabwe mu stadium zaabwe. Naye nga wano nze bemmanyi betwajjanga betwavuganga nabo wano kuba regimu yange ngeyo Paddy Blake, my brother, elder brother, nze Katende, Wycliffe Bukenya, Bisimbeko, abalala Taaka, abalala mbeera biddemu nasonyiwa kuba bbanga liyise kati. Awo yali ttiimu wano kati bwe twavuganga n'abaana Kenya baayinanga omuvuzi abasingira ddala bonna Vic Preston Junior nga ye muddusi atasingika anybody. Amweru yali mweru Vic Preston Junior. Jack Simonian waliwo n'omusingasinga erinnya nalyo nderabidde. Waliwo Rose Brothers waliwo ne Bill Digaris abo nga badduka nnyo nga bazungu.
era nga bazibu okukuba era bajjanga wano nga Uganda batusinga kakati okutuusa ebiseera ebyo byajja bwe byatuukira nga Kenya etusinga nnyo kakati mange n'agamba nti katukole ki tugule pikipiki endala ennungi ne tugula pikipiki ennungi kati Kenya egenda okudda wano nga tumaze okukola practice bulungi ne tubakubira ddala bubi nnyo nze ne Paddy ab'amaanyi oyo Preston yali takubwangako anybody nga tamusingibwako ewaabwe oba nakuno kwolwo olunaku lwonna ne musinga olunaku lwonna that is mu 72 ne musinga olunaku lwonna ne nfuuka East African champion. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Me as the fastest man on 2 wheels 72 Vic Preston Jr. Unfortunately akafal last year. He was the best rider, best rally driver, best everything in Kenya. I beat him the whole day. Pikipiki gye twagula ate era twagigula kuba na Kenya abo yali Alphagon nga eri awo eri speedway motorcycle sizino eza scrambler naye nga zivugibwa mu kisaawe zino zibavuganga kugulu kutunudde eri kulala kutunudde eri zibeetoolera ebisaawe eyo gye nagulanga edduka nnyo 500cc nga tekozesa petroli ekozesa methanol walinganga enguuli ey'amaanyi nnyo enka alcoholic nga yegitambuza nga very high compression eyo gye nali nvuga kati kwe namusingira kwolwo ebiseera ebyo piki eyo nga igulanga sente muka ebiseera ebyo kati tuli mu nsanvu eyo ensanvu kuba sikyajjukira bulungi ebiseera biyise zalinga sente ntono naye nga za value nene nnyo kuba nze nange okubeera agriculture officer mukono wano nga nfuna omusaala gwa singi 300 buli mwezi nabasalako ensiringi 3 bye nasasulanga emmoroka gye nali nguze nga gisasulako installments so epikipiki empya kuba emmoroka empya bwe nagula Datsun 1600 empya ndowooza yali ku mutwalo gumu 600 ebiseera ebyo kati nga buli mwezi bansalako singi 3 okirabye kyekyo so kakati ebyo bye byali awo ebityo ofuna engule yeesooka eya champion wa East Africa angule kyezadde awo so kumpi kule twagenda okuvugana mu Uganda nga bamanyanya naawangula nti asajja okuwangula kati ekirungi Paddy yajoganga naye mukuba bulosi ebiseera ebisinga Paddy nga naye mulina piki yemu pikipiki twalina nze navuga eyo Alphagon empanvu ya speedway naye nga avuga scrambler Husqvarna 400 ate nange nagirinako kuba nalina pikipiki nga neeyo nina neeri so nga nkyusa gye nalaba nansobola ku track kimwe gye tuliko enasobola so nakyusanga then Paddy naleeta Yamaha 205 fenna yaleeta pikipiki 10 so bannayuganda buli omu naafunako epikipiki kuba main riders so tuba fenna nga tubeera ku Yamaha 205 buli omu yagula kuba company yali agent wa Yamaha mu Uganda at that time Paddy my brother so naleeta pikipiki so kakati ntuzigula ffe buli omu naagula yiye netubanga fenna tuli ku 205 so nayengera mbakubirako ku 205 okwo so Paddy kuno kugenda kuyagenda ebweru okusoma kwamuzamu kena biko kuba nti wa improving nnyo yagenda okujja nga ndi wala nnyo ate ekyalingako olwokubanga ffe tuli ba sportsmen ekyatusinzanga bannayuganda abalala nti ffe
sports kubanga abantu abasinga balowooza nti pikipiki yekola omulimu gwonna nti bw'otuula ku pikipiki yo yegenda naye si kyokka gwe naawe okola emirimu miyitirivu ng'oli ku pikipiki ate otuyana nnyo. So kakati wenavuga ngaawo Nakivaawo stadium nga tuvuga nga nsobola okunywa crate ya soda olunaku olwa racing olwokubanga otuyana ng'okola ki twambadde byoverall bino ebikooti biki jacketing tuleme kugwa kunobuka nga otuyana muli nnyo. Naye kakati bannayuganda bo balowooza nti pikipiki yo yekola omulimu gwonna, extra sports tibazikola. Kati nze nakolanga fitness nga ngenda nga nzanya rugby buli wiiki wali Erugogo ennaku 3 nga nzanya rugby, ennaku 2 awo Erugogo nga nzanya squash kana kabakuba ku kisenge for speed omanyi ka speed nene. So nga mbeera fit nnyo ne mukulu wa Padi naye ng'azamba omupiira ng'avuga akagaali ng'akola kinaye for fitness. So fwe twagendanga wano okuva wano nga tugenze Kenya. Kenya ate bo nga balina different sort of racing. Wano lapo emu kuba Nakivaawo nze nateekawo fastest time of the day dakiika 2 ne sekondi 42. Dakiika 2 ne sekondi 42 laps 6 okwetoola. Laps 6. Yali fastest time of the day. Era tebagimenyawo teyali daddeyo gimenyawo nakiteekawo 7-2 nasinga oyo omuzungu. Teri yagimenyawo era kati terimenyebwawo kuba stadium kati yakyuka tebakyakolera mu kintu. Era bano abavugiramu oluvannyuma tebagimenyawo. Kakati twatuukanga e Kenya eyo nga race yaabwe eri dakiika 10. Buli race emu si dakiika 2 n'ekitundu ezo zetugamba zetwavuga Nakivaawo ng'eri race emu eri dakiika 10. Mwetoola dakiika 10 ozigwako ne bagamba nti okaziweddewo kati ani ali mu maaso nga bakuyimiriza gw'osinze gwo dakiika 10. So wakati omanyi bannayuganda baatuukanga eyo kakati twalinganga abantu 8 e Kenya eyo nga tuyingidde mu race. Bannayuganda ne bannakenya baatunga 8. So buli race ng'egenda abantu 8. Kati abantu 8 nga abantu 4 abasoose mu maaso nga bagenda mu next lap, 4 abasimbi nga bavaamu. Kakati twagendanga okusigala ku last lap esigadde esembyeyo abantu 8 abasembyeyo nga mulimu nze ne mukulu wa Padi ne Bakenya 6 Abannayuganda abalala bonna nga bavuddemu for fitness nga tebakola. So ne kakati ekibasinze ennaku zino kuba abasinga tebakola fitness bo balowooza pikipiki wotuulako nga yeekola byonna ebiri awo. So tebamanyi bya fitness. Mu biseera ebyo walingawo nga tulina kati tulina MX1, MX2, 65 oba yabanga open? Ebiseera ebyo yalinga open. Ate sitwalinanga ezo za wansi 50cc 125 obwali bw'abaana bato abatonotono. Neffe twalinga bantu bakulu nga tosobola kunteera kwa kasisi 5 oba 125. Ffe twalinga ku 255 500cc oba 400 ezo zityo. I mean, piki ezo bw'ozigeraganya ku piki zetulina kati nga maybe bano abakulu ze bavuga speed zalinga zezemu olwoziraba kati oba speed zangu zalinga nnyingiko? Speed ezaffe zalinga nnyingi kuba ezaffe twetoolanga mu kisaawe wali straight nga tiwaliwo byakubuuka byakukola ki bibiri. Ebyo by'okubuuka ne kukola ki okugwamuganya n'okukola ki bislowinga down pikipiki katonotono. Naye wali kuba twetuula butwetuozi mu kisaawe n'okukola kalika nga kati slowingamu ke kalika koona ke twayitanga yes bend ku side emu kekokka naye nga otherwise endo tubeera very fast nnyo. Olowangula championship meka mu muzannyo gwa piki? Ogwa pikipiki kakati pikipiki zino nsobola okugamba nti mu life yange yonna nafuna ebikopo 606. Ebisinga nabifuna mu pikipiki. Ebirala nabifuna mugundi mu motoka z'empaka kubanze okuva mu 7 nati natandika n'okuvuga rally cars nga nvuga ne rally. Ovuga ku piki nga ovuga ku motoka? Navuga nga pikipiki ne nvuga ne rally cars. Ekirungi nti twabeeranga ne kalenda yaffe gye tuvugirako ya motorsports nga tibibeerawo ku lunaku lwe lumu. Emmotoka za lunaku lulala ne pikipiki za lunaku ndala.
so nakolanga byombi kati ebikopo nefuna 6,600 bisinga bya pikipiki ebirala bya moroka waliwo bitono nnyo ebyebikonde kubanga kuba ku bikonde then waliwo n'ebirala ebiri wano byenafuna mugundi for past time ekiro nga nzanya snooker omumanyi snooker ye table ennene nnyo eringa pool table naye ennene eyo nazanyanga wali ku Eldorado awo nga ku Christ the King Church nga mwezanyira era namuna embeera champion nempangulanga snooker. Segeza family kubadde yalinga ya sports oba gwe ne padi muganda omwaba agitandika okugifuula entutumu ya sports? Nze ne padi twagifuula ddala ya sports then kubanga nange ne sister wange naye yavuganga Magi Kigoze Magi Brick nawe Magi Kigoze olwa so naye yavuganga pikipiki yange nga tukyusa namba yali 99 kufatta nga tukikyusa nekyuka nefuuka 6,600 navuga kuba nga tukyusa namba plate ey'omumaaso tukitunuza wansi nafuuka 6,600. And this is Maggie, I mean his wife, giving her a trophy nga avuze pipi. So kitegeza naye Maggie yabeegombanga okubalabanga muvuga naye nagamba lwakisigezaako. Naye nagezaako ate era kumpi ye mukyala yasooka okuvuga pikipiki okuvuga kubyedda twalingamu ng'asinga n'abaana abamu abayingirangamu abalala ng'asinga abantu bangi ku basajja abalala kuba yavuganga n'abasajja nga ye mukyala yekka. Ovadde omuzannyo gwa piki guno ogamba otya nti kanguveemu maybe osetolinga oba mu mmotoka? Anti saaguvaamu as such byombi nabivuganga at the same time mu biseera bye bimu. Awo emmotoka nazitandika 7 kati okuzivaamu ne pikipiki ozivaamu anti nabivaamu mulundi gumu. Twali tuvuga pikipiki egundi Kakindu Stadium ejjinja Kakindu Stadium Jinja twali tuvuga kati nga nkulembedde nengenda nseera nengwa kati waliwo enfuufu nyingi nga tebalaba ave mabega talaba bulungi enfuufu nyingi kati nalingezaako okusituka owe mabega najja nampita ku mugongo nenfuna spinal injury that is 82 nga 10 July 82 so kati myaka 42 okuva ku olwo omugongo gwajira amagulu ne gafiira ddala nembeera nga ndi paralyzed so mbadde ndi mukatebe kano kati emyaka 42 etolaba nti bbanga ddene kasookedde nvaamu ebyo bbanga ddene. Byonna ntanavaamu byonna yese okuvuga emmoloka nawo kweta amagulu ng'olinya clutch break naye kati amagulu tigagasa. Moloka nzivuga naye kati byonna byenakola nabiteeka ku mikono mbikozesa mikono wemba nvuga emmoloka nabiteeka ku steering wano so wemba nvuga nvuga emmoloka naye ng'eri automatic mbinyigisa mukono n'omuliro break n'omuliro nyigiza mukono ebyera eri automatic so tewali byetaagisa nti waliwo okukuba gia waliwo okukola kiso kyo kyenkola kakati mpozi kyendiko kati olwokuba natandika emmoloka yange kati n'abalema bonna abalala baagala okuvuga ffe tubakolera emmoloka zaabwe basobole okuvuga mu workshop yaffe ya Asa Junior. Katonnya nga nkuzizaako kenolera olemotoka zo zitandika mwaka ki ezempaka okuzivuga kubanga ogambye oli ovuga piki moloka nzitandika 72 olandika na motoka kikaki Datsun 1600 biseera ebyo nga ke kamoloka akasinga okudduka ate nga bakakola bulungi kali independent suspension mabega ne maaso ate nga kadduka bulungi nnyo so kenatandika nako ekitegeeza akasente kaaliyo kiringa bwe biri kati nti kubanga omuzannyo gw'emmotoka z'empaka naddala kati omuntu alina okuba nga akasente we kali okuba nga avuga emmotoka ezo nazo zaali za bbeeyi nnyo nga bwe tulaba kati zaali za bbeeyi ate mu biseera ebyo zaali za bbeeyi mu biseera ebyo tusigala nti kampuni yatuyambanga nga gwotoola sente ezizo n'ogula emmoloka eyo gwotoola sente ezizo
ezifuna service cars endala ezinakutwalira ebintu byonna nga gwe weegulira ebibyo novuga rale kuba rale bwe mubayi muyita mu nguudo ani asasula okulaba byabwereere so akati rale yenna twalalinganga naye nga ffe tuteeka mu ssente kuba nali nkola mpozi nali agriculture officer naye nkola mwaka 5 gyokka amini wajja ebintu nebyononeka ssente nezononeka omusala lukumuluka nga tizingasa nenzigulawo workshop nentandika okukanikanga emmotoka zae muri department ya agriculture nenvaayo so nentandika okukola emmotoka okukanika emmotoka na workshop nga wenduraleyinga olwonga ssente nzijja mu workshop nenduraleyinga naye era nkiraba ebiseera bino nkijjukira nenga nti singa saavuga mmoloka singa ndi mugaga kuba ssente ze nayononamu ebyo mpitirivu. Modesta neyo olwawangulayo events meka era baani era abalimu ab'amaanyi mu kaseera ako? Mmoloka z'empaka mu biseera ebyo twavuganga ne bannayuganda wano Junju Asumani Junju baddukanga nnyo Haji Matovu gundi mwerabidde Sospita Munyegera bebo betwavuganga nabaabo then waliwo n'abayindi abalingamu basidpra baani abo bwe batyo betwavuganga nabo rallies at that time. Nawangulayo rally yali emu naye nga endala zonna sibeerako mabega wakusatu wakubiri wakusatu. Tuwulira nti biseera ebyo mwavuganga ne muvanga wano for example bane muve Kampala mpaka Mbarara ekintu kino kyalinga kitya? Kakati we had gye twayitanga Uganda Rally ng'etwala ennaku 3 nga twetolola Uganda yonna yali ya kilomita 1000 kilometers nga twetolola Uganda yonna. Bwe twatandikiranga wano nga tugenda egundi netugenda netuyita Embarara netugenda tusula Ekabaale katuyitidde Embarara tusula Ekabaale. Bwe twavanga Ekabaale next day tugenda Fort Portal netuloka tusala tugenda eri mu National Park Machifon Falls National Park netuyita eyo netugenda olunaku olusembayo netusula Embaale then netuloka tukomawo netumala rally. So twakavaringanga the whole of Uganda at that time. Olonga point system yetya abategera batya nti ono yawangudde okuwangula anti point system very simple nti from one section to another one is timed. From section katugambe nti okuva wano ogenza kuva wano kutuuka Mukono nti waliwo kilomita 3 kati gozi covering eddakiika mmeka ozi covering eddakiika 3 oba 25 nga 25 kakati bwoba wangudde section eyo kati omulala agikaverinze mu dakiika 35 omulala 4 so kakati it depends on that. So kati ku rally yonna bagenda bagatta sections zonna ezo bazigatta ne babala nti okay as rally yonna agispendizemu 4.5 hours omulala agispendizemu 4 and 45 minutes mulala 5 hours mulala 6 hours so ona cause the least time yawangudde adira ya the second list yadirira inanga tracking system biseera ebyo tewalinga waba kubanga panya okuba panya waliwo abalala babikolanga eyo nga of course mubeeramu abali gundi nga babikola naye olwokubanga buli section yalinga timed ngeri timed olina okuyita ku time buli section gyoyiseyo nga batiming otuuka wali ku control ng'oyimirira nga time gyoyiseyo nga bagiwandiikawo otuuka next control nga bateekako gu time yo so adinganga ezo times z'okaverinze bala who won so who won atambuliddewo ebbanga ettono yawangudde ne naddako we bati Datsun nagivuga
nagivuga naye ng'era ndi mu Datsuns eyo yali Datsun 16 then nefuna 160B Datsun nayo nze nayagalanga olwokubanga nga weŋŋambye nti at that time nga Datsuns 16 ziri independent suspension independent nti bwegwa mu kisiriko eno shock absorber eya side weba ogudde left eno yokka yeegira yeegwa mu kinnya eno esigala eri farm naye webeera nti ya diff namba buli lwogwa mu kinnya emikulu gyombi guno gwekanga ate naguli ne gukola kye nagwo ne gugira kubanga eri rigid naye eno yali independent kuno wekuguddemu okugwa nga gwe gukola gokka naguli wegugwamu ne gukola wegute independent mu maaso n'emabega ate ng'edduka so twateekanga mu buteesi roll bars nakujja mu ntebe z'emabega nga tugenda mu rally okira life yali etyanga ovudde mu muzannyo life ebanzibu nnyo kubanga we nafuna accident eno bantwalako e London nemmalayo omwezi mulamba nibagaa nti ati bagenda kunteeka akabyuma ku magulu nenga nti ebyuma ku magulu ne mu Uganda babiteekako kanzire ewaffe nenkomawo wange ewaffe wenkomawo ewaffe nenzire bweyogerere my mother naga agenda kundabira nenga nti kundabirira kyandabirira atya so namala wansi ku kitanda emyezi nga 6 nga sivaawo mugongo gumala okukola kye gumala okunywerera ddala so gwamala okunywerera nentandika okukola kugenda emulago okukola physical physiotherapy nakibikibwa ebityo so kakati omugongo gulwenje bagaa katukuteeka ebyuma nenga nti ebyuma nabigezaako naye nga ndi muwanvu ate nga ngwa bugwi nga nti kansigale mu katebe sokwe kusigala mu katebe so kakati life became mange agadandabira nenga nti anandabira tunalina ewange Muyinga nengenda nenzimba Muyinga nenzimbayo sports club naki enyimirizeewo nengenda nentandika n'okukanika emmoloka z'abasamusali kati nga bayingidde mulale samusali yayingiramu afterwards nga nze maze okufuna accident Wycliffe Bukenya mulale ye yavuganga nange ne pikipiki nga tuvuga naye emmoloka yaziyingiramu era luvannyuma samusali naye yayingiramu luvannyuma yali navigator mu biseera ebyange nga navigatinga mu Barak Kisingo samusali then nze wenafuna accident ate nayingiramu ne Jimmy Dean naye mu biseera luli navuganga nga ye navigator wa brother we Gulamu kati ate wenafuna accident ne Jimmy Dean natandika okuvuga then ne Karim Milji naye natandika okuvuga ne Chipa natandika okuvuga bavuganga nze nvudde mu 82 kitegeeza biseera nga otaddewo garage ng'oli mubakanikira kati nga nze mbakanikira emmoloka zaabwe nzirongoosa ndikukola ki zituninga era samusaliwo omubuuzi ali kuwulira ebyo kuzituninga powdering edduka bulungi ekola ki so kyenakolanga okubeerawo nange nga survive then nenkola workshop ku Lubaga Road gyeri kati nagiwa mutabani wange kati yagiraninga kuba nagaa nti waye kubeereyo ate nembeere neeno ze kanzije eno eri nengirekera omutabani tekyakubeerera kizibu okuba nti maybe wali ofunye obuzibu obwo ate nogaana n'omutabani ko naye omuteeke muzannyo gwegumu atabuliki gyeya okumuteeka ku muzannyo gwegumu anti kakati buli omu mu nsi alina chances ze sigamba nti ze bantomera naye banaamutomera kuba buli omu alina chances ze mu nsi naawe osobola okugenda wali ku luguudo Kampala Street ne bakutomera kati eyo eba chance yo nawe bakutomedde kati ekitegeeza muganda otatambule Kampala Street kubanga bakutomedde so kakati this is chances is a sports bw'obeera ne chances zo n'omutabani aba ne chances ze so tojja ganze bantomera kuba n'abazzukulu bavuga nandi bade mwenna temuvuga kubanga nze bankolayo bati no it's not everybody has a life yeyiye kati babanga bintu byebaagala ba encouraging bagende mu maaso nabo bafuna ebizibu ebyabwe ebyo biri babyabwe nga babyefunidde babyeyagalidde emmoloka ab'ennaku zino tebanyumirwanga ffe twanyumirwanga emmoloka nga weŋŋaye nti kuba bagamba ogenda okulaba nga rally yonna yonna eri kilomita nga 3 ate nga kumpi kilomita 10 za transport section
so muvuzeyo kilometers wali atwala ewedde tebaba ndakoze tebanyumiddwa rallies ngasfe bwe twanyumirwa rally kuba bagiteeka kilometers entono bazifunira mu katundu katono nnyo nga bavuze in very small area naye ffe twakavalinga nga gundi area nene nnyo nga abantu bonna balaba banyumirwa naye ebirala weebityo motoka nze that sort of driving sijagala nnyo nange eyaffe njaba it was better kubanga twakavalinga nga rally emu ebeera nga 500 kilometers, the Uganda Rally 1000 kilometers nga bantu banyumirwa nga tumaze ebbanga ddene nga emizannyo egyo tegitumbuka kubeera nga gavumenti oba associations zisobola okuba nga gifuna ssente ne ziyambako abantu bano bazettanira kitutte ebbanga ppanvu kiyinza kuba nga kivudde ku ki ekyo kiva ku bintu bya mirundi mingi kubanga wewo gavumenti okubanga eyambako kubanga tuli sports sports zitumbula Uganda okumanyikawo everywhere buli wamu emizannyo gikutumbula kakati gavumenti bwebeera nga abakulembeze baliko tibafaayo nnyo kyekireetera obuzibu kubanga kati ebiseera biri bye twavuganga nga Amin Dada ye yali ngayagala nnyo emizannyo era bwe twaba nga tuvuga muli mu Nakivwa stadium ng'ajja ng'alaba nga agaba n'ebikopo okulaga abawangudde naki okitegeera so n'ebifaananyi tubirinawo nga akola ki agaba ebikopo ebyo kaakati yanyumirwanga bwe twavuganga moloka zempa ate nga naye aleeta emoloka ye naye n'ayingiramu twalinganga tuvuganga zinolole tugenze Masaka tugenda Mbarara bagenda okulanga Masaka eyo ng'ate ayingiriramu eyo ye ng'ate naye mwali munda naye avuga watuuka ate n'avaamu ate namusanga wala so nga naye anyumirwa nnyo emizannyo so wakati ye yagitumbula waliwo yakola ne OAU Rally. OAU Rally is the Organization of African Unity Rally yaliyo eyo mu nsanvu mu something wait kati waji organizinga batu government netuwa sente nitugenda tugule mmoloka empya okuva London era twazitya kunyonyi nituzireeta nze naleta 18 na Amosinzei naye Amosinzei wa Pepsi Cola bozi wa Pepsi Cola naye yaleeta Datsun 16 ka aji kawere naleeta naye ne Junju naleeta oba ne kaka naleeta so kakati twaleeta ezo mmoloka twaziflyinga in tuvuga OAU Rally nga Amin yagirimu yagisponsorinze okukola ki byonna so wakati kyeŋŋamba nti n'ebiseera ebyo twawangula nnyo ebikonde mu biseera ebikonde twafuna abantu abagenda ne batuwangulira zigundi Olympics gold medals ebyo mu bikonde mu misinde tekyali nnyo naye yali nnyo mu byaki ebikonde nakyo ebyo nga byagala nnyo so abantu ne bawangula so lw'okuba yateekamu nga afaayo naye kati wano tuvuga pipiki nkulu w'eggwanga omulabayo ate mukwano gwo ayimanyi naye akati tomuyita oba simanyi naye amanya ki ekigenda mu maaso so akati ati naye interest ze endala oliyo interest zali nnyo ku sports okira feera we tugamba nti baga nti yali mubi mu bintu ebirala naye ate ate mu sports fetuga yali mulungi nnyo Amin Dada kuba yabi atufaako nnyo era nga functions zaffe azaagala nnyo ne mu kugaba ebikopo abeerawo nekola kyonna n'okusponsoringa ng'ateekamu ne ssente so kakati gavumenti kakati singa eyigira ku oyo olaba kati gold medals zetufuna ennaku zino bano abadduka olw'okubanga gavumenti efuddeyooko ebateekamuko ku ssente nekola ki ate na bino bye babawa kati babawaayo samu miliyoni eziwera babazimbira n'amayumba nebakola ki so kiba inspiringa kati ate n'abalala ne babaga oli nange ngende nkole ate olaba onaafunamu kwakize nange sikola nange nenfunamu naye nga oli oba tofunamu kulwaki afaayo okujoininga naye kati bonna batu bino bifuna naye kwakisiyingirayo okitegeera so kakati tiimu yaffe eya pipiki tabani wange yabatutte egundi
Morocco. Bagenze ne bavuga Morocco yakomye bavuga ku weekend eri gwedde sene wedde naye bavuga pipiki mu bali mu Africa. Naye nga bali bakubiri behind South Africa. South Africa yasooka bone baddako ensi yabakyaza Morocco ne beera yakusatu. Naye kati walabyeko ekiriko mu mawulire n'ekimu nti bakola we bati bakoze bulungi bakola bulungi naye kakati tiwaliwo ki naye ng'ate ne ssente ezaabatwala baziyigayiga wantu akena mutabani w'Obote mala alina abavuzi alina batabani bavuga so yagezaako okubitwala mu parliament bafune ku ssente bakole ki balabe engeri gye baba era ba ssente mpulira alina kye yasingayo ne bafunayo milioni 10 so bafuna obuzibu bungi nnyo yasingayo businzi kya milioni 10 ne bamuwa milioni 10 ettaka lye n'abalala ne banoonya ssente so kakati obiraba nti naye ng'ate bano bavuddeyo bo balwanirira ggwanga kuba Uganda yali wakubiri naye kakati ate ne mumawulire timuli kantu konna natunuulidde zi New Visions naani bonna siina kye nalabye kiboogeddeko so nabo babeera demoralized mu Luganda simanyi bagwamu amaanyi tikakati naffe twakozedde Uganda kino naye tibaatulabye mbiki so ebizibu bye tufuna wano mu Uganda nti ebimu babitumbuza ebirala ne basirika so wakati bano babadde bakubiri lowooza okubeera owokubiri mu Uganda mu Africa yonna ensi zabaddeyo 14 webityo 12 naye ne mbeera bakubiri okitegedde South Africa nsi nnene y'abazungu bangi nnyo abalimu okitegedde naye kati bano okubeera abokubiri something big which kyandibadde mu mawulire bakyogere bandibadde babatunuulira ne babayita ne president n'abagaa nti mwebale nnyo kyemwakoze naye basirise so ebyo bye bijjamu abantu ne bagaa nti kyogambye nti kakati tebabafuddeeko nnyo so problem eri awo yes ebyedda tubiraba kubifaanana byadda kakati kano you say trophies ezisinga simanyi nawangula ali kukola kige naye kano kalaba kano kaliko nti Arthur Bleek I was second place 500cc in Mbale 1966 keko kakenna kemanyi nti 1960 kenewangula Mbale second place 500cc lowooza kaba kenkana wekati eyasooka ndowooza yawangula ngaako size ngeeyo okirabye so bwe twafunanga eddala ne bigenda nga bigijjakijja nga bwebiti nga bigenda bigijja bino byadda ebisinga kati kiri ekyo ekya Moba Press Uganda Sports Press Association 20 Legendary Award ebiraba bibba byamenyeka byagala kukola repair byagala kukola bitya ate we nali mu nju eri waggulu bayingira mu nju ne batwalako nsawo ngeri bweti kilo 10 ne babibba nali ndwadde nga ndi wa my sister ne babibba so kyaliwo nze nga minister ono yali Ndikawesa wuno ono minister something I don't remember the video one alright you finished? Yes. That's my father, my mother, that is me. This is Buddy, this is Maggie. Wanonga pesa Maggie. Olabye byengambe Amin nga wa Paddy Kigabo in Nakivo Stadium. That's Amin giving Paddy a trophy. Paddy ono. Bana ya dala William. George Johnson kibajjugu mawulire angedde yasomanga mawulire. And this is Maggie, Amin's wife, giving her a trophy now for the people. That was me when I was still riding. He got 500cc in the Uganda. You've seen? Yes. That was me as the fastest man on 2 wheels. 72. Vic Preston Jr. Unfortunately, akafal last year.
He was the best rider, best rally driver, best everything in Kenya. I beat him the whole day. Talinayo mutabani abavuga right now. I don't know. I don't know. Engeri sikyabirimu simanyi bano abagenda kuvuga nabo bamanyi. Yes. Yeebyo. So bino n'amawulire gye gali mu New Vision eyo mangi agalimu ebirala.